Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umar. Umar. Rasta Kim. Rasta Kim. Yeah, man. Where are you besides? Kawempe wachiwe. Wachiwe. Yeah, man. Yeah. Thank you. Ewachibawo badde sikulabangako muheeyi webusose okulabira kuddala okusanga ega nsanyusa nnyo nzaani rastakimu ali ne kamera oba wakibe okimanyi wakibe ewakibe genda babuuza bewakibe ku breakdowns yaabwe jamada ginaveeyo mebera yo respect tugenda kubeeranga wano webakiso kyakabye mwana Kaswati wandika Rasta King next Monday yabasoba program bale basaba bayimbi okwano bange mwena eno platform nagicreatinga because baginyima kakati njagala nnyo abantu ngaabo nabo bafune platform ekolaki ekolaki ebajjaine bafuuka palaso bane webali nnyo concert ya Saturday kubeerawo nabadde nange panga musema wanga nga tuli mu South Sudan Western Province naye nga respect jami wali akabinyo bane ugalo bapalaso. Yeah, I want to recognize the presence. Wizo naye atuuse Wizo kulikayo wawo kulikayo ejuba bane ugalo Wizo man is in the building. Mwebale nnyo my friends everybody eno kibayita band wagon mwebale nnyo Kasipati band wagon gyetwateekawo okulaba nti tuwa abantu omukisa bafuuke kibakola kibagala okubeera ffe baagutuma ne twakukyusa ebikola ki ebiriddawo olwaleero twakoze